abaana bato entiisa ebuutikidde abatuuze ku kyalo Mawuta ekisengwa mu luko gwenda mulesa mu Gombole Mafulubira ejjinja omuvubuka wa siniya omukaga bwakakanye ku nnyina omutona mufumita ekiso n'amutta nga bakanira ebigaga bya kitaabwe. tukyali awo nga boogera nga bagamba nedda okuggyako nga namwandu owa wano ye yatta yamanyi buli kimu ekyomufu bayimusa omulundi gumu tugenza okuwulira nga sisita waffe bamukubye ekiso aye beene bayidye nga beseeti nze kubanga beemereire omulundi mulala bo beemereire omulundi mulala olwemereire omulundi omulala nakulumukirawo oli yamufumita disvein. Bino byonna byava kufako omugezi Kintu Leonard eyali omuvuzi wa special mu disitulikiti ejjinja mu mwezi ogwa January omwaka guno ngono yatibwa era naleka bamuleka 10 ne bannamwandu 2 okuva Kintu lwe yatibwa abadde okunenengana n'okwesongamu enenga olugalo lw'omugezi Kintu ne famire ey'omukyalo nga balumiza mukyala muto Imeride Nakango yatiddwa okubeera nga yatta bbaabwe Kintu Leonard. family meeting omwami yafanga 13 he was kidnapped ne bamuta ne bagenda ne bamusuula eidudi naye eva mulamu waffe oyo mulumbe talina kyeyatuwa wadde n'okutuliisa n'akamu wabula atugamba fe abattaki fe abatta muganda waabwe. Bano batandika okukaanana n'ebintu nga buli ludda lwagala okutwala emu ku bintu by'omugenzi okuli emmotoka n'amaka. Ab'olugalo lwa Kintu bagamba nti mukyala muto ye yatta omugenzi okwesa ebyobugagga ebyabba n'aboolugalo lw'omugenzi Nakango nabo balumiriza ab'olugalo lwa Kintu okwagala okutwala ebyobugagga bye. Gambe bannange tujjewo okubutakkaanya bonna bonna nti fe abatta Kintu naye nga inakyo sense muganda ge mwennyini ye yamutta era muganda ge mwennyini babadde batudde abantu abo basatu muvudde abadde n'ekiso. Ensonga zino zatwalibwa wakola ku nsonga z'abafo ng'ono yalagira kuli abakozi b'ejjinja okutuuza enjuyi zombi balabe engeri gye bayinza okugonjolamu ensonga ezo. Ng'instructinga RDC na instructinga Kaawa ejjinja naye yawandiikira Chifu Mafulubira Moses Mukungu okutuula mu nsonga zino okutabaganya abantu bano wabula mu lukiiko luno mutabani wa Kintu omukulu Kitabona Rogers bwe yagira ekiso n'akifumita Nakango n'amutta. Abantu ono bamukutinira bamukubaabula poliisi ne mutasa nga atonya musaayi. Baganda b'omugenzi Nakango wabula bagamba ndi mpawo omuntu yatta omugenzi Kintu okuggyako baganda be naye nga ali behind everything is Kadama Joseph ayagala bugagga bwa mugenzi. Kitabona Rogers asengedde ku kitebe kya poliisi Jinja ayogedde byabaddewo. Afuye olubayo olw'obusunguze nanamugasuubira agaso naye agaso wakajewa wasenako wakajawo mumuka wakajewa agaso nazinako. Atwala poliisi Jinja Felix Mugeze ategeeza ensonga zino zirabika mpanvu era nga poliisi yakongera okunoonyereza ekituufu. Bwayogedde nti ekiso yabadde nakyo mu kooti yaze nakyo ekyo kiragira ddala nti yaze nga yeetegese okuta maama w'omuto. Lubega Ivan yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV1.